doni kati nga gwe omusajja nga kutute mu dduka n'agamba mbulonda ky'oyagala okola otya. Era mulimu akyogera ne mmanya nti ajja kufiira y'ataataaka naye nga kati ono mazika muyambe sijja kgenda. Mulimu Richie omuntu agaaka nkutwale ng'okiraba bambi. Yeepanse bwepansi kwega n'omusaasira n'ogamba bambi you know ng'olaba tajja ng'olaba yeepanka bwepansi kwegamba ayagala kukakasa naye ng'okimanyi nti talina. So before nze we accepting nti oli aŋŋambye nti oba njagala kutwala mu dduuka kugulira kintu mmala mba namusomye dda nti ono nno ono asobola oba tajja kusobola. So mulimu abatammalira na budde. Mulimu abatammalira na kubanga Richie omuwala alinamu omumanyirawo omulabirawo byayambadde byawunya okitegeera. Kati kyekimu naffe abakazi olabirawo omusajja nti ono mpunyavu yeesoma bwesomi okitegeera. Ne kati okusinza ku experience yo Doni wali ofunyeyeko omusajja nga mwavu naye nga kwegamba jidde mu kiti nga yeefuula omugagga n'akulimba naye nga gweokimanye ddala akulimba? Actually simufunangako by the way. Most of the people benfuna kuba babeera honest kuba bakimanyi nze njabya kwegamba bw'onnimbira wenkuzuulira wenkugobera. I rather have somebody n'aŋŋamba nti omanyi nze nkola mu bakadde ndi bwenti ne bwenti kwegamba nze nenjagala personality because ebiseera ebisinga nze I fall in love with personalities. Falling in love na nsawo ya muntu era ekyo kijja by the way. Kati bwe wasangira oli kuba waliwo gwe tumanyi wamusanga mwavu wamwagala bw'akasinga bwali? Namusanga talina yadde ekkufulu esiba oluggi. Kati ku nnaku nga zino ku birthday wamukoleranga ki? Of course let me send kati to me birthdays every day since nti I used to do everything. So tewali kikyukawo nti kino kiri special kubanga buli ebyo nabikolanga everyday kwegamba kibeeranga kya buli lunaku. Tirichi tusobologa nti eno weekend tugenda out tugenda ku flight bweti tugenda bweki tukwegamba sikola surprises ezo. I'm not that kind of a person nti leero birthday can surprising egundi ebyo sibikola kubanga everyday nze I live a life nti lwenkeesa lwembala era kyennina nkispendinga ku olwo lwenkirina setegekera mikolo so ebyo saabibikolera. Gwe birthday zo we zaatuukanga kuba abantu bangi nyo baba bakugulira ebirabo nga mikwano gyo ye yakuguliranga ki? Yadde peesa olaba ne daipa nti oba Britain yali akyali mu daipa yali tasobolanga gigula. Nga birthday bwetuuka akugamba amazaalibwa amalungi nga ayinza okukola post ku Facebook kwokoma ne mutaddamu nabyogerako kati nze nga nze nnyinza okugamba you know what, let me go out with my friends oba njagala ku hiringa muyimbi ngoye Aziza Zioni n'omuleeta awaka nti oba akubireko music oba mu bbaala bwe bityo nti oyagala special bwetyo naye nga ye tewali kya participating. So initially omuntu oyo namwagala because omuntu eyamumpa nti Doni beera n'ono guy yali mukwano gwange okitegeera nti Eddie Kenzo nti twatuuka nga tulina nze relationship ne Eddie Kenzo ate ne tusalawo naga nti you know what, this will work for you better than nze kyendi kati then nenkola kineŋŋamba omanyi kasita bonna be bamu na recommend nze kankole bwenti okitegeera kwegamba singa teyali oli n'oli saali badde nga muwa chance naye because oli namurespectinganga kitegeeza walaba nga kwegamba kukubidde paasi ng'alabika akwesize ye kwegamba olabika oli yayitamu oli
kati nze ne kimbeerera kyangu okubeera ne yes olw'okuba Donna eyakingamba yali ki yali kyali wange. Yeah, ku macha Donni twabadde twogera ku kintu kya relationship wabaddeko okakumacha nga nze okuse omuntu okubeera mu relationship ng'alagayo munne mu bantu amuvimbisa nga essimu ye tagiteekamu password kuba waliwo abavubuka abamu be nalaba abamu ku mikwano gyange ng'alina password mu Instagram, alina password mu Facebook, alina password ne mu WhatsApp ng'ate n'essimu yennyini nnyini naye erina password. Ekintu ekyo kiba kitya Donni gwe mu ndowooza yo? Of course oyo aba tali walaali aba alinako ebirala by'atambuza okitegeera. Naye kati abawala abamu ebyo tebabitunuulira bo bafa kimu omulenzi ayambadde bulungi abawala abalala bamanyi nze ntambula naye ebyo bimmala, but that is not a relationship. Omuntu ali mu relationship nga yalaali omuntu aba alina okukkiriza o accessinge ebintu bingi nnyo mu bulamu bwe, you know. It may be financial ng'akukkiriza okuba ng'olina joint account akukkiriza nti bills bwe ziti gwe oba ozisasula sisobodde genda kukola buntu bwekiti gwe genda okikwasaganye oyo muba mu relationship eyalaali. Kati kubanga oluusi tulaba abavubuka n'agenda okunaaba mu kinaabiro n'agenda n'essimu n'aba essimu nga yagyerabidde n'aba n'adduka mangu n'akwata essimu n'anaaba nayo. Oyo taba kwalaali era oyo omanyirawo nti odeetinze malaaya. Ate mu kusooka abamu abawala tetubimanya kuba nange bye nalimu before tobimanya naye kati bwe ngenze nkula ne ntegeera how should a genuine relationship be. Nategeera nti that is not a real. Kati olaba abobeera n'omusajja ng'omuzungu abazungu buli kimu aba open nakyo talina kyakweka. Kati ate abasajja baffe Abafirika ne babeera ng'ekyo bakirina nnyo, so mulimu abamu Abafirika ababiyize nga tebimukwatako, you know. Naye mulimu akolaki bebikwatako. Kati nze Richo ndaba wembeera mu relationship n'omuntu siteeka password mu kintu kyonna kiringa kati era wolaba nti kati mbeera ne Uncle Ham wano is my kid's uncle amanyi obulamu bwange. Kati that's how your relationship should be too, nti obeera open, you know. Tosaalirwa na muntu kakiringa olaba Bobi Wine ne Babi nti Babi bw'akosebwa Bobi Wine kimukwatako okitegeera. That is a relationship. Naye abantu abasinga ne bakukuta kwegamba n'akola ki omuntu oyo akyalimu ebyo nti kanteeke password mu ssimu yange. Kale bw'oba ogitaddemu mukyala waabeere ng'agimanyi bw'abanga tagimanyi ddennyawo aba bawoza mbu nno simanyi tokebera mu ssimu. Eyo si relationship. Kubanga ekintu ekyo nange ndaba kiba tekikola. Wawuliza ofuna obuzibu ate olina girlfriend we alina okuyamba okugyamu ennamba ng'emu mu ssimu akubira abantu abalala. Eyo teba relationship Richie. Era bambi kati nze nkuze before nalinga manyi anyway omusajja mbeera naye ebyo byonna si bikulu gyendi you get. Naye nga sinnamanya what is really if a relationship should be. Kati nabiyiga nze labo gye wange ne nkugamba byenjagala n'olaba nga tosobola. Nze omusajja nkweka nti bajja kundaba naawe sisobola kudetinga kasita otandika sagala genda public abantu bajja kunjogerako nkulisizaawo amazzi. So you are okay to be in my bank account, to access my money, to eat my money, naye toli okay kubeera nga ondaga mu bantu. Olinga nfudde kamukene muliireeyo okitegeera. Kubanga waliwo relationship zentera okulaba naye ng'omukyala alinga housemaid aliwo okufumba mmere nakugaba ka sex. Babeerawo nga pate bamutwala ne bamuleka awantu nga balinga gwe baleese obuleesi alinga yawerekeddeko musajja we nga olaba waliwo ekibulamu balinga abatali nnyo mu mukwano. Ani kati abakazi abamu be babawoza mbu senga yambulirira nze nina kukola bwenti ne bwenti naye kati bw'osanga relationship ng'ezaffe balaga muffin. Nze mba straight ne ga Richie ozze kola kikwezinamu oba ozze mu relationship eri straight nti ndi bwenti gwe kyombulira Richie kye kijja okumpa ekyokukola ogenda mu maaso. Mulimu abantu
ekyo ekibuuzo okimbuuza nga nakakwanira bbanga ki nakuŋŋameka nze nkikubuulizaawo dde wano omuzadde oni ndabika nkwagala biki oba wakankwana deeti emu mba mmaze okukubuulizaako ozze ku one night stand oba ozze ku eryamu oba ozze mu bya ddala saagala ate nkukwate second date nkutwale nkwanjulire Brighton nti oli papa oli anko ate oyasame enkeera mbu ate munnange nti okundaba naawe niyongo awo wennyini yawe emmotoka ye ebeera egenda ku nnaali. Ate kati wamadde omutandisa okumbulira ekintu wamma ate kyentegedde omusajja oba toyagala akubuzeebuze ate ngambiraawo tonziza mu nonsense mbuulirirawo naye nze kasita ojja noŋŋamba baby ndi willing okubeera naawe mu bubi ne mu bubi w'otandikira amazinze Riki wenkuteerako eggaali wenkuteerako ekigaali ky'abakifeesi ne bakunoonya mu kibuga obwo ne bakuyiriva Monday to Saturday nyinza okulemya ekibuga si mu bubi if you are coming okubanga ondeetinga yogera amazima kwegamba nange mbere nga neetegekera future yange n'abaana bange okitegeera naye omuyaya ajja kujja kusuubiza eggulu n'ensi ng'akulimba akuttira obudde so for me nze Riki nze sikyagala muntu anzitira budde if you come nti oyagala sexy nti baby doni twesanze mu bbala tukubiddwa Riki tunyweddemu ne tugenda eka ffenna bwe tuba twezine ku makya bw'otandika nti baby I really like you njagala kubeera naawe nkubuuza for long term for short term saagala kunanaagirira mu future yange ebyo byaliwo before you know naye kati ekituufu kiri nti omuntu ebyo before byaliwo ng'abantu tebannabeera bakyeguya abasajja okitegeera naye ekituufu kiri nti kati buno obudde tolina kubeeraawo n'olimba mwana okitegeera tolina kulimba mwana wa muntu nti baby nkwagala kyokka eno ng'olimba lwaki onnimba ŋŋamba nti nze Doni nzize byakusanyukamu nze byakusanyuka naye nyinayo girlfriend wange naye mbadde njagala kati nze omutima gwange guleme kuteekayo nnyo bwongo kugamba nti yes I'm into this man ngate for sure you are not into me so the moment woŋŋambira amazima nze mmanya nti kati ono gayi wakulya naye December ono wa November ono we Dubai ono wa wano ono ayagala bya ddala kanconcentratinge ku ono ate Doni nkumanyi olina omukwano oba oyagadde omuntu nga ddala ali serious kati nze omanyi ne Warren I fallen for Warren because when we talked twabeera straight ne tugamba we love each other nze wandaba nga Warren antwala essuudi nakulaba yogera mu Luganda saakala babeerewo embeera ne tugenda ne tunyumirwa ekintu kyonna ne kitambula mwalaali bulungi nnyo n'enkomawo wano ne tusigala mu mbeera yaffe kwegamba nga tweyagala naye nze Riki bw'onsanga kati nga ndi wano kati nze ndi single Riki bw'onsanga no nga Doni nkwagala nja kubuuza onjagala bya ddala oba nedda ojjukira wakola programu y'abanoonya waliwo programu gye wakola Honorable Mwami najja mu inbox kuba n'agamba ali interested okunkwana naye nagenda okulaba nga he's a nice guy biki okitegeera naye nga bambi kwegamba ndaba tetujja kukwatagana you know wamubuulirawo amazima mbu ndaba tetujja kukwatagana no twasooka ne twogera naye nga ndaba ali slow ate nga nze ndi njagala omuntu omuyayeyaye saagala muntu ali slow naye nga ndowooza ye nature bambi naye nga he was a very nice guy nendaba nga ne distance you know kati kansooke nkubuuze Doni kubanga kati goddeetinzeko ku bantu abalala nga sinerabira kino kansooke nkikubuuze kansooke nkubuuze waliwo omuvubuka yali akutuukiriddeko n'akusaba just n'omuwako buwi lwakisanga ekisa kikkute nogamba mbika gamuyamba muweeko nze bendeetinze kati bendeetinze nga mbadeetinze be bankwanye batono nnyo
nze abasajja bonna bembeera nabo nze ŋŋamba nti kati oyo nja muzina nja muwaako oba nja mudeetinga. So I have abasajja batono nnyo abankwanye mu reality. Era gwe omukisa mutono nnyo kubanga nze ndi piki. Nze si buli muntu nti ajja kuva eri angaŋŋamukireko mbu agenda kunkwana. Era karakita yo omuntu alinza n'okutya ate nga badde akwagala. Kati nze abasajja bantya okunkwana. So that's why nze bwe bagaana okunkwana nze nnondayo bendaba nti gundi mwagala ne mmusaba ne mugaa gundi I like you. Would you wanna go to a date with me? Waga nti yes nga tugenda. Kati kansoke nkubuuze Doni kati type ye yeeta oyagala nnyo omuvubuka ng'ayambala bulungi nga wa bunyama nga munenenene alina kuba njagala omusajja kwegamba nga he's a man kwegamba si bano basilola n'omunnyonnyola atannyonnyolekeka atali outgoing you know yenna ali awo kwegamba wakutetenkanya saagala nnyongeza kuba nze siri nnyongeza. Omuvubuka oba omufunye n'akugulira ebimuli Doni naawe ebimuli bikyakusanyusa wanje omuvubuka n'akugulira ebimuli oba nga abadde alina gy'ava ng'abadde akwana n'akuleetera ebimuli roses oba ebimuli byonna birungi naawe osanyuka nga muli oba nsanyuka naye nze relationship yange abantu besinga okwagala mbe single family nze Richie for to be honest nze saagala nnyo love eyo eri bwetyo nze ni muntu nti nnyumirwa nnyo omuntu ali outgoing nnyumirwa n'omuntu ali family mannered okwegamba ng'olina family manners nti oyinza okuba nga ebirala byonna tobiri naye ng'olina family manners nga you put your family first. Those are the guys I go for. Era nze abantu bonna bembedde nabo bantu ba family. Bano abantu abatali ba family era tuba bakwezinamu era mbannyonnyola nti gundi ozze okunkwana naye nze ngenda kuzinamu buzinyi byo siigina gye nkulaza nkunyonnyolerawo. Naye kati abantu baaliyagadde okumanya bw'obeera mu relationship ng'omufunye omuvubuka gw'oyagala nga it's going to be a long term relationship osobola obeera nga mukazi ewaka oba osigala era ndi mukazi nkeera ku makya ne muzinamu ku makya awo just akola sinfumba lwennyina appetite. So tosuubira nti olw'okubadde ni mu relationship wankwana olowooze mbw'ogendako ng'agenda mu kiyungu ofumbe bwe mba wakufumba tufumba babiri. Ate ekisooka tonzuukusa mbu lwakubadde mbu oli mu relationship nange oli boyfriend wange sizuukuka ku makya unless nga waliwo ekintu kyengoba kya ssente. Bino ebyokuzuukusa ku makya mbu ofumbe breakfast in bed tebakuzuukusa nga gwe toyina mikono. Nze byo sibikolera tosaagala musajja nsinikirako binnyombu niyongo ku makya siva mu buliri bwange. Ekyo kyo kiri ku record. Nze n'emikwano gyange gikimanyi. I do not wake up okukola kine bwemala okunzina nzira mu bathroom n'entawaza n'enkomawo. Nze sirina kakumbi mbu n'olumala okuzina mbw ate kwata ku mukira okozese kana akatawulo mbw akakumbi onyoole omukira ogusiimuule ebyo sibikola bathroom kweziri mu nnyumba. Abalala agenda n'ajjayo akagundi akabuguma akatawero n'akusimula ku mukira ne yeebaza ebyo byonna sibikolere wange totawaana ng'ojja. Kati Doni gwe tokulisaayo omusajja kuba waliwo nze omukazi nkukulisaayo ovaawa gwe onkulisizaayo. Doni omusajja olina omukulisaayo kuba nyina nakiganda gwe nalinziiko ng'alina bambi empisa. Nze Richie sibikola ebyo. Nze the most moment gye nnyumirwa nga ndina omusajja nga tuli ku sports day tuli mu movie theatre tuli mu kwenywera kyenge tuli mu bbaala nzina bendova nze sirina eyo laavu ya kusiriwala mbu leta akatawulo nsiimuule omukira nkwate amanege sayidi emu ngisiimuule ey'okubiri ndaba ebyoya kiraana by'olina mu ttako. Ekitegeeza Doni paati yo esinga okunyumira
yeyo ng'obadde n'omuntu gw'oyagala nga muli mu kiraabu nga bapopinga champagne bayimba ebyo weebityo ebintu singa okunyumira nga omusajja avudde eri n'angamba baby we are going out awo oba nnina n'opakinga ali emmotoka yo Ferrari n'entuula ne tuka mu bbaala n'oteekawo embeera y'ababawunsi okunkuuma n'opopinga champagne naye nzize mmanege mbuleeta akatawulo nsiimuuza amanege kati ddala ddala what do you deserve mbw'otandika okumukulisayo kati ate ekyokuweweeta ekya kadoling naawe okyagala ne mwebikakawo ne mutula mu ntebe ne boyfriend wo ne mulaba ku firimu. I used to, but right now I have children. Kati I cuddle with my kids. Zimba ndabanga ate nina kadolinga nawe mu buliri so sikuddawo kuba Britney love biki. Nze love yange ya kimafia Richie nze omala nakunkubamu mpi okuyima nze bokera ku makya n'onkube ngumi nga 4-10 kwegamba ebyo bye binyimisa naye si byakera ku makya mbo mpeweeto nnuuna ebigere siyima ne bwonnuuna ennuuni ekitegeeza ddala oyagalamu olulo kyafu omusajja n'akuyisaayisamu awo engumi nga nze njagala ebyo byakuyomba Rich ne tugenda out ne weekalakaasa Doni ani abadde akwana lwaki kundi akwana awo n'onkubamu oluya awo ntandikirawo okuyiika amazzi labyo nga yakiro kyafu ntandikirawo okuyiika amazzi kilo 10 awo amazzi gaba gampitamu buyisi notandika okwekoza ebbuba Doni nagamba nze wo kati bali obadde banonyaka awo nga nnyima naye kasita otandika munnange jangu nnuuneko ku nnyindo simanyi biki awo nze nga ne feeling zigwa ate Doni ate wammani ate abantu abasinga bageti bakutya ate nga gye bali abasajja abalungi abakwagala eyo kati ekirala Doni kyembadde byagala okubuuza kati mubana abantu waliwo abayimbi waliwo abantu abali nomo bano abantu aba bulijjo abatayagala butaala waliwo n'abaagala obutaala ani gwe wali preferrinze okubeera naye in case n'ogamba wona ajja kunkolera kuba waliwo abayimbi oba ebizibu byabwe tubimanyi kati nze omuntu atayagala butaala tosobola kugamba nti okwana Donizera noga toyagala butaala because no matter how much you don't like butaala you end up in butaala because Rich sigenda agenda out ebbanga lyonna lyemmaze naawe nga n'okugenda naawe out era nja kufiringa nga atali muki mu relationship kubanga nalyagadde otambula n'omusajja wange kati bw'otandika eyo excuse saagala butaala okitegeera kati then awo oba tosobola kundeetinga yensonga lwaki nze abantu benfuna buli omu awoza amawulire gajja kunjogerako of course onsanze mu media what do you expect okitegeera Yes, ebyowabweru baba bajja twogerako naye bwe tutuuka ate mu nnyumba tubeera family we chill tubeera kwegamba abantu abali nomo so bwe tubeera wabweru tonteekako mbeera mbu saagala butaala because nange I don't request for butaala Rich for tukabutusi Uganda ne bamanya Donizera yazze buli omu n'atandika okwagala okugjako interview bakusanze ku hoteri bakusanze ku bbaala bakusanze luddawa ewa maamawo naye si kyoba oyagala just because eyo ye lifestyle yo that person ayina okuyiga okuadaptinga that naye ate bwe tubeera ewaka then awo mba saagala muntu ajja kuntawaanya na famire yange kuba ate awo mba nja kuvaako so bwe mbeera ewaka I'm totally down to that nti aba ayagala mirembe gye naye bwe mbeera outside mba saagala atekewo mbeera kati ekirala kye nkubuuza Doni mu kudeetinga abayimbi bano kuba wali obadeetinze obuzibu ki bwe wateera okufuna mbadde nyina ebizibu byensoose okumenya nga sinnakuyita obuzibu bwe nasinga okufuna mu bayimbi abayimbi basabiriza omuyimbi akusaba n'akusaba n'ennuuni n'ekyenda ky'olina n'akikusaba abayimbi kwegamba basabiriza Rich abayimbi basaba n'akusaba n'enfulize wasika ndi ozimuwe kwegamba basaba nnyo
ate nga bo they bring less on the table okitegeera. Kati bino kubanga abayimbi batugamba bano abayimbi naddala be Uganda wemubeera mu relationship nga gwe kati omukazi alinamu ku ssente mbu buli ssaawa abeera akukaabirira musimanyi n'ennyimba mu studio njagala kukola video olumala osasula ate video buli kimu oba wakakimala nga ajja nze gambye guli omuyiri gwajjange waka ne gwesuulawo amangazamba ne gwesuula eri ne gutandika leero mama Brittany nkubulire ndi so depressed nga buli nnaku lwajja abeera n'ekizibu ali depressed oluyimba lwe baganya okuluta mu studio video simanyi bamusabe sene kwegamba nga kwasa ennaku buli kaseera omuyimbi abanga refugee buli nnaku ebizibu tebimugwako. Ekyo kituufu. Kati oluyimba n'olusasula ne luvaayo kati ate n'atandika okusabiriza video bw'ozimala n'agamba bannange abayaye batadde video ajajajajajaja walabye yagundi na oluyimba lwange lwetaaga video n'atandika video baakalumala n'atandika omanye Brands yaleese stoko y'engoye naye ankubiddeko kangende ndabeeko bw'atuukayo n'atandika era okuwogganira omanye Brands ndese engoye zempiikinzeeyo kandaba oba nayiya amaja mama Brittany mpola bwebyo kagamba n'akutama. Ekitegeeza okudatinga omuyimbi owa Uganda si bonna naye abasinga. Kwegamba obanga aguze ettaka eririko enkaayana tolifuna mirembe paka ge mazima. Era nze bwe mba nze abayimbi be nasigaza okudatinga sidatinga nze omuyimbi njagala wakuzaalamu nti omwana nzadde wa superstar sikyagala bya kudatinga newe musanga n'abawala 6 mpitawo ng'alabye embwa erabye ssente ne neeyongerayo. Abayimbi yeetaaga kuzina nti gundi namuzina nzinye profile n'oteeka ku listiyo nti oyo muyimbi bwati namuzina Shiru namuzina Nisendwe namuzina gundi Kenzo namuzina nosabusa ku listiyo ng'omuntu byansi you know legend I like you my sister I love you so much. Legendary omanya nti bangi babajjukirako ebintu bingi nawe olina okubaayo ebyo bye bakujjukirako okitegeera naye nga sibiri awo mbuno osobola okubeera awo n'ogamba nti bannange ndi mufumbo obufumbo bw'abayimbi mwana maama sibumanyi nayo era nze abayimbi bemmanyiko abange nti gundi kyali wange bwe nkunyumibwa tutuula ne tunyumya nti gundi obufumbo bwa gundi mwana gwe balina problem y'amaanyi so nze abayimbi nasigala kubeera awo nti twezinemu tunyumirwe bya showbiz tukole amawulire nti donzera twezina ne gundi tweyongereyo because amawulire gamukolera nange gaba gakola ki gankolera naye nga ne bwe nkutunuulira Doni you are very good speaker oli mukazi mwogezi nnyo lwaki totandikawo programu ey'okubuulirira ku bawala kubanga you have a very good voice ate you can speak. Auntie, then I used to talk to the people, but nalabanga Richie abantu situfunamu. Nze sikyakolera bintu bye stafunamu mwana mama. Ojja n'okeera n'otuula ku live n'otandika n'ogamba abantu subscribe ne bajja wano kusala mu video zo zibungeesa. Baziteeka ate ku byabo. Kati nze nakowa okumala obudde bwange mbumbuulirira abantu ku Facebook buli omu omuleka n'agwa mu nsobi ze lwakikusanzeeko kwegamba ng'olimu eyo vibe you talk to them but I no longer I cannot really do that anymore but I know that I'm a good speaker and life experience gye nnyina ngiyiseemu buli kimu nkimanyi era bwe mba ndaba omuntu atomera oyo mmanya nti ono atomera oyo alimba because ebintu ebisinga bye bakola kati ffe twabikola dda. You have multiple talents. Kubanga bwe ntunuulira ku nnyimba ze wayimbako nalabanga ate n'okuyimba omanyi. Naye kati ebibyo wayimba buyimbi just kukakasa oba wagamba ono kamulage mbu nange mmanyi okuyimba. Nayimba kusigala mu bitabo by'abayimbi. Nti bwe baleeta abayimbi mwendi
Osege kati mu bitabo mwendi nti we mugamba abayimbi mwendi era if it's to get a license okuba omuyimbi era bagimpa n'abaana bange kunzijukirirangako nti mummy did this kwegamba I want to show my children nti buli kimu nsobola okukola ki okukikola nti sagala babeerawo bagambe mbu tebali multi talented. They can sing, they can do basketball, they can do gymnastic, they can they can do different things. So nze ebintu ebyo byonna mbikola for fun but at the same time mulimu be inspiring bebiyamba. Yes kubanga si buli oyogera ebintu n'okola ne be inspiring abantu naye kati bano abatuwalana oluusi bo batunulira nnyo negative side ne bajjamu ebintu kuba always jaddoni kalinga wali osomesa video lwingo osomesa ku health and perfumes yannyumira nnyo program eyo naye kati ate abantu ebintu ebirungi tebatera kubyogerako baleeta biri ebirimu gw'olaba ebbanga lye namala e Uganda nobody talked about her ebirungi bye nakolayo nti oba nakola charities. Nobody talked about how I spent my money. Bayogera ku bintu bya kibedi just because nti omuntu hater alinda only your bad side gyayagala okufrontinga, which is okay nti those people already nze rich sikyabawana budde because those people already balina self hate. Omuntu yenna ateyagala tasobola kwagala. Kintu ekyo kituufu doli kubanga wanojja wano wagaba ku sente ku Idi. Nobody talks about that. Nobody talks about that. People bajja kwogera Donizera yeyambula batwala obutambi obwo babusandize mu WhatsApp group naye gwogamba live mmekaze tukola nga tuli inspirational towards our fans. They are many. Yeah, there are very many years nga too inspiring and tebabyogerako. Kuba Facebook tugibeddeko for a long time. And we have done a lot of good things. We have done a lot of good things. We have done causes. But Richie, abantu boku Facebook, that's why in Zomuzanti right so somesa abantu. Nenkugamba, I no longer have that time to waste on abantu abamu because ba inflicting a pain on my heart towards me nti ebibi byokka bye balaba ebirungi tebabyogera. N'ekintu ekiriwo nti sikyasobola kuyamba muntu yenna nti doni kanzije kawe ewuwo mbeerekaawo sina wakusula abansudde ku airport gundi yannimba sikyasobola because nze Richie ebbanga lye nabeeramu ebintu ebyo ebyekisiru abantu abasulanga ewange tewali yavaayo n'agamba bannange I stand with Donzera nze yankolera kino na kino. Richie, nze mbadde mu a lot of drama. Naye nze sirabanga na muntu agamba bannange Donizera muntu mulungi bogerereyo mu nkuubo. If I have ever helped you and you really know that I have been there for you, why don't you come out at least making a post, becoming a testimony of the good I have done for you than just okubeera nga Richie oli mu pain nkimanyi Richie ali mu pain n'ensirika nga so anakola ka live gamba nti no. I stand with Richie because he's a good person. He has been there for me when I lead down. He's the uncle to my children. So sort of that, so nze kati ebyo nana abiko. Ekintu ekyo no kyogera doni kintu kiri very very clear abantu kati kwabo mikwano jjo tewaliyo wadde avaayo kugamba tugendere ku kigambo kya Brian White. We cannot say Brian White was saint we yabeerera mu saga z'okuvuma president waffe. Naye abantu be yabeera nabo ku podium. Essaawa eno nga bali kimanyi bulungi nnyo nti ebintu bya Brian White kawaanyi bagezako mu framinga. They would be the first people to come out ne bakola videos ezenjawulo ezigoinga viral. But the only person I saw was Mohanji. Nobody has ever come out abona ba DJ Michael bani okuga nti bannange. Okay, ayinza obba yatusobya wano na wano. Naye bannange he was a good person yatukolera kino na kino. Omusajja ali mu kizibu nti abantu bali mwogerako abantu bali mu framinga n'ekirabo omwana ayonka. Rich nobody is coming out kwaba abantu abali kugundi ate ffe abantu abatabeera na ku podium abatalya ku ssente ze ffe abamuwolereza naye nga why do you think yes Don andikira
house. Kubanga wamadoni bwe tutunuulira bonna kumpi abayimbi bonna ab'Uganda bonna baaliyo ko baali asenteze naye tewaliyo wadde n'omu yataddeyo posti mbu I stand with yadde kati Rich nze byo bye byantamya abantu. Rich omuntu kyaliwa alina okuyimirira nti I stand with Rich. Era nga namwe mwayimirira nange ng'akatambi kafuuye ne munzuzaamu amaanyi. Nti Donizera abantu bwe batandika omwogerera nti yabbye ssente simanyi bamubanja. Bw'oba wali nange mu December vaayo ogambe nti according to what I know in December namuvinga ne Doni zaali 3 nights but this is what I saw. That is being a good friend. But our people bwe tufuna ebizibu they keep quiet. Ate ne bakipinga quiet ate ne batandika okufiweeringa mu but they would have been the testimony of our problems nti ffe tuli baserebu muvengayo mutwogererenga raising our awareness of our innocence. Raise the awareness of our innocence by telling the people how good of a person Rich is, how good of a person Donzera is, how good a person is Britain is. Kijja okuyamba omuntu omulala awayiriza okubeera nga tajja. Kubeera nga akola ki awayiriza omuntu oyo. Nti Rich we bavaayo tiimu Donizera abantu nga bana ne bagamba nedda. We stand with Doni mulimba Doni ali bwati ne bwati. Rich nawe gy'oli ofuna amaanyi. Yes, nziramu amaanyi kubanga era nange oluusi batera okwataakinga. Because most people abakwataakinga tebakwataakingira ku kituufu bakwataakingira ku kintu ekiri false naye baba baagala kukola ki kuputinga down so that yogwamu amaanyi agakola ebintu by'okola ki by'okola. Kati nze Rich nagwamu amaanyi agayamba era nga bwe nkugambye nagwamu amaanyi agasuza abantu nga bwe nkugambye. Naye nga ate twali badde tubeererawo Abannayuganda abava e Uganda ze mu California bamuwadde essimu ya Doni nga Kapale bwe yakugamba. Okitegeera nti gundi Rich ogenze Amsterdam mugende wa Rich oyo ayamba naye Rich tetukyasobola kubikola because when we get in trouble with those people nobody comes out n'atulwanirira. Kati gwolooza Brian White akyasobola okuvaayo ayamba Omunnayuganda yenna. Yafiirinze Detroit era kyemmanyi bambi kasajja katukawulidde bubi. Nze nkimanyi tewali muntu ali Saint Rich but omuntu mustandinge nga ku mazima nga mulina ekintu kye mulabye ekibi mukikondeminge muwolereze bakyali bammwe mu ngeri emu oba endala but people they don't. Era nga bw'ogambye nange waliwo abatera okukozesa ebintu kati ng'ekyokunywa naye abantu bajja wano oluusi abamu ne bannwanira ne bagamba Rich bantu bameka bosondedde ssente omanyi nze mbeera kuno n'ogamba abantu gundi talina essimu tumusondere bafaanizi bo ne bamusondera gundi talina kino tumusondere. Those are people abalina okuba nga bw'ofuna ekizibu ku nnyumba yo you don't knock to their house they knock to your house because you have been there for them. Rich omuntu yenna gwe wali obeereddewo yalina okunookinga ewuwo ng'okubye enduulu. Kubanga abantu bajja wano wamma omuntu najja wano ne neŋŋamba abantu ne nzigyayo eddoboozi nga naye bw'ojjayo eddoboozi abantu ne bagamba Rich kasita aba nga ayogedde katusondere ku muntu ono tumuyambe. Naye abantu obeera ano ku Facebook omuntu nga Simigo n'akwataakinga ne basirika kyokka nga bakimanyi bulungi nnyo nti ekintu kiri transparent omuntu oyo akwataakinga for no reason just because you are better than them. Omuntu nga Kimwaddobo najja n'akwataakinga abantu ne basirika. Omuntu najja n'akuframinga mb'oli mubbi simanyi bakubanja abantu ne basirika. So the more awareness of the innocence we make it will make abantu okupiikinga nti Rich is a good person. Donzera is a good person. Brian White is a good person. Fenna tetuli perfect but we need awareness of abantu abalungi tubajjengayo tugende nti Brian White yakola ensobi wano tumunenyeemu awo naye wa mutima mulungi era yayamba gundi ne gundi era yakyusa obulamu bwa gundi ne gundi. Ate Doni waliwo bano abantu bentera okulaba kati nga Kimwaddobo n'atuvumira eri ku page ye bano abantu bennyini betubeera wano nabo kuli life n'omusanga nga naye ali akomenti. Richie, you just unfriend that person nze nagamba every day I unfriend people. Kubanga olaba ono omuvubuka w'e Boston yali ayagala okunframinga ajjayo ka video akakadde. Ate nalaba abantu ababeera ku liyo life be bali eri
bakomenti nga balinga bamuwa amaanyi. You unfriend everybody. Just not omuntu alina okubeera naawe nga kyaliwo ajja kubeera naawe. Nze nyina abaana be natandika nabo Team Donzera. Nkyali nabo ne kakati nti banjagala mu bubi ne mu bubi nina sirina neeyambudde senneeyambudde. They are my people. Nti Team Donzera. Nzera we nkusangira nga oli ku posti ya enemy opraising ate nga newange opraisinga. Omukubira ekibulooka. Siku blocking, I unfriend you. Nebo fira mu inbox Doni yenze gundi sikunyega nkulaga nti igine genda kuluma for the rest of your life. Waliwo yajja wano yagamba mbu yakuweereza message. Naye kati kankubuze Donzera kwa kati gwe olina ba followers bangi nnyo naddala okusingira ddala abaana naddala kweri page eri lwakuba tugikozesa nnyo. Kati receiving messages nga mmeka olunaku? I receive a lot of messages, but I try not to reply to them because abantu abanjagala balina kunnoonyeza ku namba yange. Kati sikyalina budde bwa Facebook. I'm bigger than Facebook. Kati etegeeza message ezimu ozisoma naye ng'otera okufunayo ku kadde n'oziyitaayitamu. Nzisoma wano nga ndi bowadi kati abaana beebase wano bakyakirinze nga nsomaasomamu. Then ze sitasoma nga balekerayo nze abanjagala bannoonya mu bubi ne mu bulungi. Kati natuuka nti sikyegwya bafaani oba onjagala ng'onjagala oba tonjagala ng'oleka. That's why nabulwa omusajja nti ndi so real nti they don't even believe it nti ndi munene ku birowoozo byabwe ate nga I'm a good person. I love to be in a relationship. Naye kwegamba nabasukkako entegeera abaami abamu. Jajja Gudda tukutumidde. Jajja Gudda ono mpozi wangamba wamusanga Dubai. Twesanga Dubai 2009. 10 years. Atulye n'ensi. Atubeno n'atubaneti. Musajja mukakamu nnyo ayogera mpola mpola. So jeyo embeera Richie ekitubuzizza ffe abamu abaami however much twalyagadde tuli so straight nti abantu abamu they cannot handle nti tuli straight nti kati nze bwenkuga nti bannange bwema nkwagala nkubira essimu negamu naye jangu twezinemu gojja kirabanga nza kuprovokinze but in reality era obwojjo wange ku date ekikyujja wunzika twezinye. Gobera straight no ate nange na olusi nange ntero okubyogera mbanyi nayo omuntu nkwetwezina era kubira ne gamba oli wajangu twezinemu tunywamu ne twezina namu. Kati yenze kati ojja kusanga omusajja akubye ekikalu nga mugambe jangu twezinemu yekwate mu nnyindo atandika okuwoza oyo muyaye naye nga siri muyaye but eyo ye best relationship. The best relationship you can ever have is to be straight with a person. Gena mutoyo pame owulire nga Richard wano nga toyinaako kyokiwuliddemu n'abantu ambagala ebintu ebyokuba ng'olina kusooka ne weekuŋŋaanya. You know? Ekirala Doni omusajja oba omwagadde nga you are really in love kubanga ekintu kya love naawe okibeeramu nga you are really in love. Osobola okufukamira ng'obanga omuleetedde akatunda oba emmere. Sisobola nakola nnyo tewali asobola kunfukamiza okujjako nga nfukamirira kabaka ne kitanga nzaala ate ng'olaba nze ne Ssaalongo ewaka mbongako mu bonge Kisaalongo story ekyoyo ye taata wange. Ne Naalongo mubongako bubonze Naalongo namwagala nnyo Naalongo si mwangu namuleetako kwano n'atubuuzaako luli ku ssimu. Kati ng'ogenda kumpa kyo nfukamize Lamborghini epakinze wali oba ontwala mu ggulu nti gye bangoba. Sisobola nze Rich kufukamirira musajja eto tekiribaayo ne bw'aba nga alina embolo yenkana etya ebyo nabikola nkyali fala nga nakalaba omukira gumu kati ndabye emikira 10 ng'ongamba fukamira ng'owoomye biki ebyo. Naye kansoke nkubuze Doni kati bwewabeerera fala ani yakutriggeringa n'omwana n'ofuuka owakabi waliwo gye bayita turning point ng'obadde fala ate n'omwana n'obuuka n'ofuuka jiwaagi gwalimu akaki gwe wafuukiramu jiwaagi ekikulu kale nze nga bwe nkugambye Rich sibeerangako love gye nalimbeddemu ey'amaddala ndowooza abasajja balinga 2.
babiri ne kati wano we wasomeranga e Uganda embuzi wagiruzinga mu primary oba mu secondary? nagiruzinga mu senior mu holiday ya P7. Akavubuka kakwanisa ki? Omuvubuka teyankwana Richi, nali mbeera wa jjajja wange awo mu Nnyendo mu Nakayiba. Kati ng'omuvubuka asulawo ewa jjajja wange nga makanika. Kati ng'akenda n'akanika naye ng'asulawo nga kwegamba family friend asula omwo mu kisaakaate kya jjajja wange. Kati yaleeta movie enjogerere kakinaakuka n'ateekamu n'endaba n'ennyima n'entandika okuyiika amazzi. Ng'olwo tolabangako omukira gwonna mu bulamu bwo? Nali ndabye obukirakira buno obw'abaana abato bya teppo. Bya teppo ebyokuzannya fungula nze maama nze taata. Ebyo ebya teppo nti nsonsekaayo akagalo naye nga tewaliyo mukira gwali guyingiddeyo nti biki. Kati ono makanika agenda apangisa movie aleeta kinaakuka. Tekaali kakinakuka naye yali love story ng'erimu okwekisinga ebyokwezina. Kati bwe yakaleeta nga buli lwava ku galaji ajja ne movie ng'alina deeke n'ateekamu deeke baaziyitanga deeke. Deeke nzijukira. Kati n'ateekamu ne tulaba. Kati kwolwo naye yateekamu ako ne ndaba naye. Bannange nayima n'endundugga nenva ku katebe we nali ntudde ne ntandika okumweteekako bwe nti agenda okwata mu mmanange eyiika juice. Kati amala akwambula bulungi akugyamu akawala akassa wali yanteeka kati yaggalawo akazigo ke n'ateeka wali antandika okunkalakata agenda okunkalakata nga ndi mbuzi nga binnuma okamala n'enkuba enduulu woowe nankwata emimwa kubanga ajjukira ekisakate oyo mama affe yaliwo ekisakate mwabeerangamu jjajja affe ne bamama baffe abalala. Kati nankwata omumwa ne tubireka awo n'okuzina nekikulekera awo ne tulaba movie ne tugimala. Teyanzigyako mbuzi enkeera naŋŋamba nkutwale mu kibanda gy'oba olabira ne mmuga ntwala. Yantwala wa mukwano gwe munnange nanzigyako embuzi nanzinira eyo. Nakuba omulanga. Omulundi ogwasooka mwalemererwa because jjajja yali alinza obabulira. Ogwokubiri n'aŋŋamba kankutwale olabe firimu mu kibanda. Kuba yategeera ze njagala n'antwala nanzinira eyo. Yamala n'asakisidinga n'akubotola. Nanzine omusaayi ne gujja nali nyambadde akawale ne kayikako konna omusaayi n'akanjoleza. Kati ate mu kkooza nga kalina okukala n'akwata paasa akagolole ne kajja. N'akwokya. Yakwokya kyokka ate ekitegeeza waddayo empale toyambadde. Naddayo nyambadde naye nga bajyokyeza mama n'ambuuza Shire n'empale nga wajyokyerezaawa? Ne mmuga simanyi yagyokyezza naye nga baali bamaze okunkwabula embuzi. Naye ate bwe yamala okunzina omuvubuka oyo ne mmukyawa. Bwe yamala okuzina ate wamuheetinga bwetinga tokyamwagala. I hated him because I realized it's not something kye nali nconsentinze okukola, but because nali muto, he took advantage of me. Kwegamba nali muto. Kwegamba mu bufunze yankwata. Nali muto. Naye ate dda nga toyogera na kwogera nti no baba nkutte otya maama wo tomanyi nawe otandikira naye nga he took advantage of me yankwata. Bakiyita batya yakulimbalimba yakubuzaabuza. Nali muto era saadeetinga sijja kulimba saadeetinga nze ebyo byonna bya secondary ebiki saadeetinga. Ne kati wasomera secondary awo nga mu senior tuba abalenzi bakwanakwana nnyo kati gwe tebakwanako. Tebankwana bantumanganga wa sister wange. Nze nayagalanga nnyo abasajja abakulu kuba nali njagala ssente. Kati bwe yamala okunkwata omulenzi oyo
mama yatuzaayo e Kampala kati ne tugenda ntandikwa nali nsomera ku Sumaya Girls senior 1 gye nagisomera tewaliyo balenzi senior 2 we na dropping out kwegamba saalina life eri awo nti ntegeera n'ebyessomero saabitegeerako luno oluzungu lwoyogera kuba Doni onsinga n'okwogera oluzungu olulungi lwo waluyigirawa haso abantu obeera n'abantu abakabi n'oyiga n'omanya nti onayogedde bw'ati kitegeeza bwe kiti omuntu n'akubuulira kwegamba bwe bityo gotegeeza bwe watuuka mu senior 2 n'okita natuuka mu senior 2 second term we na droppingira out nali Buziga Islamic ne droppinga out awo we natandikira ekyeyonze nze abasajja bonna be nabeeranga nabo balinga basajja bakulu bakoleyo mu kikuubo bakoleyo ku kiseka kwegamba abalenzi abakulu abaalina ssente nze saagalako buno bulenzi mbu kali mu uniform ka boyfriend ka secondary simulina saamwagala nako kati okusooka okukwata ku mutwalo gwa $1 wali n'emyaka emeka omutwalo gwa $1 nagukwata 2.5 gadda awo nze nali maliriza senior 6 nga sikwata nkuwadde na gundi miliyoni kale 2 naye ng'emu nali nagikwatako nagukwata 2.5 kubanze 2.4 lwe nasooka okusaba visa 2.5 nwe na travelinga so gwe nasookera ddala era okukwata ku mutwalo nga gwonna gugo nga gwange bampa emitwalo gyali 3 ne bampeerako ne transport yanzize ewaka nga bazikuwadde bwiru akuwooma nze Rich simanyi sibeerangako sibeera ennaku nagiraba nkyali mu Hasene ey'omwaka nti wakajja ku kyeyo myezi 4-5 naye ebisigadde is history for me olunaku Katonda lwe yakeera nampa emmana kati omutwalo gwe wagukwata wagukolamu ki naguweereza Nnaalongo ewaka wakola ki naguweereza Nnaalongo ewaka nengulako epoloti eri awo Namulanda baajinguliza miliyoni zaali ndowooza oba 12 balansi ne bamunterekera awo we nadde Uganda ne nfuna apartment bwe bityo nga saalasula waka nga bwe ntandika okubatisa obulamu emboozi ebadde ekyanyumira vidiyo eno egenda kuggwako naye okyalina ku budde bayibuuza okyalina bingi je wendi ku buliri bweggwako ndi wano ku kitanda ndi wano tewali egenda kuggwako kati olumala nkola endala era nkusanze mu good mood era munnange ndi mu good mood abagamba mbu show your face mugende